بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أرجعنا ماسو ترابي مسومو gusembeyo ensonga ya abirimu mwenda ngalaga omwandisi w'ekitabo kino Sheikh Muqbil rahimahullah nti manhaj ahli sunna kubatamiza da'wa yaabwe tibakkiriza okuwabulwa okuva erimu buli muntu kubanga bo batulaba bayizi ba irimu makulu irimu bajagala no yusibuna wa yukhti'un basobola okusobya ate bagwa ne ku mazima kubanga omuntu teri muntu agamba nti yani mujjuvu 10 ku 10. Sheikh Habib n'atuwabula muntu naye qaida eno tetegeeza muntu kuya nti agenda mu bantu ababuze n'abayigako amazima okusemeza ekifaananyi ku nsonga eno mbufunze doka tugende ku nsonga eddako abantu abayiza kuba tetegeerekese mu mbeera emu oba endala. Omuntu omulabewo mathalan kyokulabirako omuntu omulabewo gwomanyi nti mulabewo takwagala tosobola kugenda gyali kumwebuuzaako waliwo akikola ekyo tosobola kugenda gyali kumwebuuzaako ti wayo otya nkole ntya nzimbe ntya oba nyina sente njagala kuyingira mu bizinesi nkole ntya kuba omanya ajja kukuwa magezi gakusaanya utakwagala gakuzaayo mabega. Asante. Naye ate singa obadde otambula n'omulaba mu kkubo n'akugamba ekinnya kiikyo ogenda kukigwamu waba n'okiraba kankigwemu kubanga ono kyangambe sibitwala olina okukibuuka si bwe kiri kikyokulabako kindeese mukulu amazima agakugambye nekyo gwe togenze gyali kumwebuuza waayo olabye otya nga ngenda kuyita mu kkubo ino ntambule ntya ndaga wali ebinnya waba naye yakulaze wano waliwo ekinnya oteekeddwa kibuuka mu buli ngeri tosobola nti ono mulabu wange byangamba sibikakasa kankigwemu wahakatha ensonga eno makulu nti togenda wamubuze ntamanyikidda mu nabida musuufi shia mki nogenda ewuwe omunoonyeeko amazima nedda kubanga ki omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba hadith gyemumanyi مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير حديث بقى جيكم قال لكم بقى صلى الله عليه وسلم جو muntu abeera ne mukwano gwe atula n'omuki omuntu aljalis الصالح omuntu omulongoofu nga gwafudde munne n'alaga nti omuntu oyo alinga omuntu alina akawoowo nalaga nti eyinza okumuwaako mpaka hadithi gyekoma. Hadithi amakulu agalimu gali ki kutwewaza kubeera omuntu nti ayina munne omuntu omukyamu aljalis assu kubeera nti olina munno gwobeera naye nga mukyamu kubanga agenda kukola ki agenda kukolako effect ge makulu agali mu hadith eyo ne ayati ezirimu amakulu ago. Kati bwotule wo musajja mubtada munabida musajja mwononefu gega makulu geego jalis munno oba mufudde munno bali gwotudde ne wansi ali waggulu akusomesa gwofuuse jalis wa ziyada olifuuse munne ddala wawe okakkanyidde ddala wansi wawe. Naye ate singa aga nti naye gwe musajja ofunye wuzu naye wano wasigaddewo ekifo tewagenzeeko mazzi kati wano okola ki wajibu okuya nti otuusawo amazzi akuwadde amazima naye gwe si gwe omubuuzizza obyawudde kati ohakatha bwekityo bwe kiri n'olwensonga yabagaa nti nze amazima ngajja ku buli muntu ekyo kyabayogera kiba haramu tekiriiyo ayumma olina okugajja kuwa amazima g'omanyi nti ayogera mazima naye singa ezzima likujjira omuntu nodde mulabawo olina okubeera nti kubanga ekigendererwa kyo mazima yenna agalesinze njagala ki mazima nga kiri ekigendererwa kyange kuzaayo buki bubuze yenna aba nabo emma munnange bwa mulabe wange eyo opposite yakiri kuzaayo buki kwewala bubuze obuze obwo singa obaddeko nga mulabe wange mbwewala singa obaddeko nga munnange era nawo nyina okubwewala nabwe ekyo opposite yakyo nti kigendererwa kyange njagala mazima
amazima nga nonyeriani banna mazima naye ate singa oli agandeetedde era nago ngakkiriza kubanga kyekigendererwa kyange nsuubira insha allah ensonga etegerekese agenda mu maaso omuwandiisi mu nsonga ya 30 n'agamba nti nuhibbu ulama as-sunnati al-mu'asirin wa narghabu fi al-istifadati minhum wa na'saf li jumudi kathirin minhum. Naam Sheikh Habib tafadhal. Naam Sheikh Muqbil rahimahullah agamba nuhibbu ulama as-sunnati al-mu'asirin, twagala abamanyi baffe abaku sunna ab'omulembe guno. Bwagamba omulembe guno tategeeza nti yesazeeko abakulembera, la bal na'khudhu fi jami'i ulama ahli sunnati mundu zamani sahaba ila yaumina hadha. Naye lwaki akomesa ne bamuasirin? Olwokuba bamuasirin batugondeza ilmu ya baulama ulqudama era bagitumenyeramu ni bagitugaizagaizamu oba oli awo ffe netutukako ngegonze. Kati baulama usunna almuasirin nuhibbuhum mahabbatan ubudiyya, okwagala nga kwa kusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala, okwagala kutubagala kwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era wa narghabu fil istifadati min yatulunkana okuba nti tubaganyulwamu bibatulagira okuteeka mu nkola, bibatugaana okubireka newakwadde oluusi birikosa emitima gyaffe naye olwokwamanyi babigaana tubireka. Era wa na'saf tunakwala kitukuba wala lijumudi kathirin minhum, okuba nti abasinga obungi tebabaganyulwamu, babalaba bulabi nga biki nga bifaananyi. Nolwekyo nuhibbu ulama sunnati almuasirin, tubaseeka baffe ab'omulembe guno omuli Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Sheikh Abdul Muhsin bin al-Abbadi, Sheikh Salih al-Fawzani, Sheikh Rabi'i bin Hadi al-Madkhali, والشيخ أحمد بن يحيى النجم، الشيخ آل الشيخ، الشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ عبيد الجابري، الشيخ صالح الصحيمي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نبا الشيخ وفي أباتي كيرفينيا ومولمبي غنو بن باز، الشيخ الباني، الشيخ عثيمين، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، نابل الأبانجي، بالشيخ العصيمي، بالشيخ عبد الرزاق بن عبد الحسن العبادي، بالشيخ سليمان الرحيلي، بالشيخ ونابل كما لله الحمد. نحبهم تباغلا وكواغلا وكوكسينزاني الله سبحانه وتعالى، ونرغب في الاستفادة منه. لا تلونكنا gatubaganyulamu bwebatugamba okola nga tukola, bwebatugana tuleka olwokuba tukimanyi nti ummenu bajagaliza buki, bajagaliza bulungi, tebajagaliza bubi. Nolwekyo baganda bange okubeera nga tubaganyulwamu mu tawjihati zaabwe okulungamya ke batulungamya, era batugamba nti tukiza kwekalakasa, batugamba nti jihadi kikabwe nyobe kiti jihadi fitina sinto vile, batugamba nti bano ba khawariji, bano ba hizbu tahariri, bano mubewale. Tawjihati zaabwe tuzikola ki? Tuzitambulirako. Lwaki? Kubanga bayina obulumi eri ummeno era basasiza abasinga eri ummeno oluvannyuma nabbi ne basahaba. Naam Sheikh Usama. طيب مهندسي رحمه الله الشيخ مقبل يقرأ في سونغينو يعني نحب علماء السنة المعاصرين. الشيخ حبيب وقامينتي وكباغلا تباغلا kusinzanacho Allah subhanahu wa ta'ala. Bwekibanga omuntu okwagala musiramu munno esh wajib, sahalala wajib, musiramu wa bulijjo kirwaji kakatukuya nti mwagala. Watate ono musiramu ate alim min ulama as-sunnah kizo kumagala kiri wajib fawqa al-wajib.
ekyokubiri bwaga nti al muasirin n'abakulembye nabo akola ki abaagala waadih naye al muasirin ayinza okuba nti yabakomeka lwansonga eziwerako rubbama ezimu ku zo kubanga omulembe gwe yalimu Sheikh Muqbil rahimahullah yemu kuba ulama aba konkona abanabidi aimitwe yani in sahha at-ta'bir واضح فأوانت أمو بينزك حتى أوانت أمو أوينزك لك نقابة علماء نينغا في الحقيقة يعني ليسوا علماء نغنابو يقولاتي يبقى نكون ميتwe وربد أزبالنا واضح kati omuntu ayinza okuza nti abo bakola ki tebagala baulama abo banafara baulama oluusi baadhi ahli ilm omukuba mumanyi ni si malaika solo gwa munsobi kati bagwa munsobi mumanyi munna yakola ki yamugolola waba kati abantu ababulijjo balowooza nti obufuuse bulabe so si babulabe nga bw'olayita agenda kugwa mu kinnya namugamba mukulu togwamu kinnya kiikyo ate kino kinnya kisinga ekinnya kiri ekyettaka kati mumanyi munne yamulabula kati abantu abatategeera bulungi yalowooza nti ono akoze obulabe kwoli kati nuhibbu ulama as-sunna tubaagala ne bagwa mu nsobi ne muwabula muwabudde lwa kumwagala simwagaliza bubi waadhi al-muasirin ونرغب في الاستفادة منهم era twagala okuba nti tubaganyulwamu kubanga twali muntu ajjudde buli omu ajjuliriza munne wanasafu lijumudi kathir minhum kitunakuwaza lijumud imma annahu ategeza aljumud kubeera nti بعضهم يعني ما عنده حركة في الدعوة مثلا واضح أتجد تسانجي وفي جيشيري أنقو مونتو يتخرج وعمل خلاص تمرأكو يعني علامة ينانتي مونتو يصومي لكو مجامع إسلامية وبا قال لكو بلا لنيو نوبا خطبة تجاب الجكرة يبيسوني للدالة وبا أو أنه يقصد الجمود هي الجمود في التمذهب يعني بعض أهل العلم بعضهم عساك بها أنه جمود كتشي جاريك مذهب ولدي تاقلك قفاكو بعضهم بصروك بيرا ناتشو واضح يرى الشيخ مقبل يومك بانتو عبارة عن يسانغاتي التمذهب ويغلب على ظني عندك بعد جيزيتو واضح يومك بانتو عبارة عن يسا التمذهب شيخ مقبل الشيخ الألباني وغيرهم يعني التمذهب نقولي عليك مذهب ويجاتي طيب تنو أدلة عندنا عليك مذهب واتي واضح فأفهمي لله الجمود كبيرة أنت عليك تجامبو كيمو واضح ترى كلها أدلة عندنا زابل وزي جامب زيتيا المذهب جانج المذهب مالكي تومبولي يا بلالا المذهب جانج نم شافعي ديك مذهب أحمد ديك مذهب أبو حنيفة بس قاعد تومبولي له واضح طبعا هذا لا يجوز الواجب مفيانتي عفناتي mazima kuva mu kitabu na sunna gana madhhab galiwo tugeyambisa kutegeera kitabu sunna so tugafuula nti ki ndikuge gafuuse ki ekikolo ekyokusatu kitabu na sunna na madhhab la ina madhhab tugeyambisa kubeera nti tutegeera alkitabu was sunna gatugondeza kubeera nti tutegeera alilm ekyokubiri baga nti nuhibbu ulama as-sunna ukwawukanako ne ahal albid'a أهل البدع أبو من يبع علماء السنة كوانغ علماء السنة نبوبانتو بقوا مبصر قوا منصبي كتي بقوا منصبي مثلا تيجي بقوا أبانتو بينمو إبيكا مولمو أبامو عالم بقوا منصبي نعميراو بويزي واش تيجي أميراو بويزي إن خلاص نعميراو باكوتاكا واضح ما كل يا جرا عالم قالين ملايكة تقوا منصبي إجتوتي نتشوفنا واضح atabalala naye alim taina gwa munsobi ensobi jagudde mazima najunyiza tawili yonna nalaganti mazima nwankwade omumanyi agudde munsobi naga sinsobi mazima agalaba daranti nsobi nero kubanti amwagala okwagala kwa mwagala kususe komo nensobi jaguddemu agifudde ntiki mazima sigose singa seka gundi okumanya kati ebibinje ebyo bibiri byonna bibuze
وإنما نحب علماء السنة يعني المحبة الشرعية وبيدكم مزمة تباغال وبقول منصبي انصبي تتجوغو بريا نيتو سيغالا تباغال kubanga ba ulama baffe bebachikirira bannabi ba ulama bebachikirira bannabi yagamba chomba ka sallallahu alaihi wasallam hadith jommanyi aywa kanat banu israila tasusuhum الأنبياء كلما هلك نبي أيوة خلفه نبي ولا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قالوا بيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم الذي جعلهم الله لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم آية دل الله ناقام وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مقول الله مقول نمبكوي wa ulil amri minkum n'abachi abakulembeze mumwe abakulembeze kitwaliyamu abakulembeze abentebe n'abakulembeze abebitabo abentebe abakulembeze baffe n'abakulembeze abebitabo mu ddiini abakulembeze baffe mu ddiini yani njegero banga ntuufu kanolo nsonga tubaagala kubanga abakulembeze baffe be batufuka kubanga onasala otya ntamanyi sala ndisula kwesomera mu Qur'ani nsunne nintegeera sala kitegeeza buli kimu omanya geno kukintegeeza n'ebisigadde kale tubaagala olw'okuba batulungamya tubaagala olwagala olw'obusiraamu obagudde mu nsobi tetugigoberera naye ntusigala nga tubakuumira ekitiibwa kyabwe kubanga bamanyi baffe ab'obusiraamu. Naam, tugenda ku nsonga eddako nagamba omuwandiisi rahimahullah la naqbalu alfatwa illa bidalilin min kitaabillahi aw sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam athabita. نعم شيخ حبيب تفضل. شيخ مقبل رحمه الله قام لا نقبل الفتوى تتكلز فتوى كوانكلا تشوز شنم الدين إلا بدليل من كتاب الله كجا كونغا تشوز شانو كلا نوجوز فم القرآن أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم obanga chivudde mu njigizo mbaka gachano kwa no bujuzo vuba ku njigizo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam athabita obunywevu nolwecho bagana bange lwachi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala edini y'obusiramu yajijjuza buyagamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah tusimira obusiraamu nga eddiini era eddiini eno yakoletya yajjula teetaagisa kujja mu encyclopedias teetaagisa kujja eno neeriwa innama Qur'ani ne sunna bitumala okubanga buli kibuuzo kyonna kinaabuuzibwa tulina kubeera nga tukiraba omwera mwe tukijja era mu ngeri emu tetukulembeza kigambo kya muntu yenna mufatuwa nga kikulembera obujuzi obwajja mu Qur'an ne sunna zombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tushimanya aboluganda nti fatwa esobola okukyuka okusinza ku mbeera naye ate hukumu esigala etya hukumu esigala nga yemu nolwekyo fatwa yonna erina kubanga eva mu Qur'an ne sunna bwabeera nga ekibuuzo ekibuuzibwa nga kimu ku bibuuzo byetaagisa amanya abagundiivu ffe nga batalabatul ilm tukyerekereza ntukirekera amanya abanene nabeera nga bakyanukula senga mu kukyanukula kiyinza okusababa fitina ne mitawaana egisingakaawo. Naam Sheikh Osama. طيب okongeza katono ku nsonga eyo wagamba muwandiisi nti la naqbalu alfatwa illa bidalilin min alkitabi wassunnah min kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam thabita. Ekyo kyekikolo ya anti bali omusiramu okutwaliza wamu nti omusiraamu eddiini yagizimbira ku alkitab yani alquran ne sunna y'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Kati tukkiriza fatwa yonna fatwa okwanukulwa kw'ekibuuzo kwotwalira ne hukumu etali fatwa kulamulwa kwa kino kuli bwe kuti kujja kukwina okuba nkwesigamiza ku nsonga ebbiri alkitab wassunna byebikolo bitujjamu okulamula kwaffe ng'abasiraamu alkitab alquran ne sunna. Naye oluusi
mathalan omuntu asobola okubuuza alim nti kino kiramulwa kitya, nagamba kiri wajib kyatteeka, kino kiramulwa kitya, kino kiri sunna, nagenda abaffe kitegeeza nti fatwa ejampadde nfu kubanga talese kitaabu wala sunna. Obujulizi ekikolo kiri nti alina kubanga mpeerako dalili, naye oluusi embeera tesobozesa kubanga embeera ya bwangu waaba nakuwerawo fatwa mu bwangu kuba wanadda mu kunyonyola kino hadithi agijjemu eno hadithi amakulu gayo galinga gakubagana neno kati ntugikulembeza eno hadithi atenfu kati bigenda kubuzaabuza nakuwa khulasa nakuwa kaki bayita zubdo yonjite otya ekinyusi kwa sibuli omuntu onamunyonyola agenda kubitegeera omunyonyolo bomubuza nakuwa ekinyusi. Ekikolo kino kuba nti omumanyi ogwobuuza omwesiga nti simumanyi agoberera ki hawa okwagala kw'emitima gye, ekikolo kuyiye nti muntu wa Qur'an ne sunna waaba. Naye gwomanyi nti ono musajja alimu okugoberera endaba y'omutima gwe la oyo tomubuuza kubanga ki asobola okuwa fatwa esinzira kuki kukyalaba ye ekimuyisaawo. Naye gwomanyi nti manyi tamanyiddwako nsonga eyo omubuuza embeera batamusobozesa kuwa dalili manya nti hukumu eyo agijje mu biri byemanyi mu nkola ye. Ekyokubiri la naqbal alfatwa illa bidalili min kitabillahi aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam athabita sunna athabita echi enyevu enkakafu ajjemu sunna ezaki enfu oba ez'obunyonyi paka gye bikoma wala aso kwira omuntu ngaina hadith najijjamu fatwa oba hukum hadith nenga hadith jaina ki nfu kati fatwa eyo teba ntuufu eba nfu wala kati hadith ino kubanga ntuufu ama yo Qur'ani ntuufu ne hadith ino kubaka kalombolomba akalanti hadithi nga ntuufu. Nolwekyo hadithi ez'obunyonyi tetuzijjamu ahkam tezijjamu namula oba fatwa kubanga zo kenyini nfu. Naam, nolwekyo ekyo kikolo nnyo nti fatwa ahli sunna fatwa zabazijja mu kitab wa sunna okwawukanako n'ebibinja ebirala. Ebibinja ebirala ekyokulabirako الشيعة الإمامية بو أحكام زابwe bazijjawa قول الإمام شيغام إمام kyagambye Qur'ani soko kite kwali kumabbali ne sunna قول الإمام kyagambye kyekiri ku muntu ekyeba kulembeza kati ahli sunna bawokanyako n'abantu abo n'ebinje ebirala osanga Qur'ani egamba bweti ne sunna egamba bweti niyono okubanga omumanyi gwagoberera agamba bwati natwala ekigambo kye ekyo nakyo wekiri hatta ne wabanga omumanyi oyo omumanyi alimba manyi ba ahli sunna naye okuba nti mumanyi muntu asigala muntu asobola okusobya bwabanga ababaka yani anbiya Allah wa rusuluh basobola okukola ki abaka basobya kisoboka ababaka basobya alakum ababaka abalama bagamba nti ababaka basobola okukola ki okusobya kubanga kibaki bantu naye njawulo yaffe nabo nti Allah tabaleka ku buki ku nsobi kubanga bamuleka ku nsobi ate fe abantu bonna gitwala nti ki nti ddiini wawe. Naam, kati omumanyi asobola okusobya ensonga nyingi nnyo omumanyi ezimuviirako okusobya nyingi nnyo obudde tebutumala okuzoogerako. Tamam, asobola okusobya mu fatwa n'omubuuza ekibuuzo bwe kiti ekintu gundi kiramulwa kitya n'akugamba kiramulwa bwe kiti tayib hadithi nga gyeyesigamizaako okulamula eriki nga hadithi nfu wawe nga hadithi si ntuufu tayib newajja hukum mu hadithi ntuufu
eri wadih omumanyi omulala n'alamula ekigambo kyawukana n'ekyono mu hadithi yoli nga ntuufu oba nga waliwo aya eri mu Qur'an entuufu etaliiko wasiwasi yonna. Kaakati nze ntwala kigambo kya mumanyi ono oba ntwala kigambo kiri ekiko hadithi entuufu? Nina kutwala kiri kubanga nze obujulizi bwange ng'omusiraamu alkitaabu wa sunna. Kati mu nsonga eno ali ku kitaabu ne sunna yoli so omumanyi ono sheekhe wange wala kubanga nze ensibuko y'obujulizi bwange al-Qur'an wa sunna so ono sheekhe wange oba oli seeka ekindese ku seeko ono kuba nti ajja mu kitaabu wa sunna. Ne kati ku nsonga eno kitaabu ne sunna azikubye miss azikubye bali nga bwe bagamba ate aziriko yoli kati n'olwensonga ina kukwala kigambo kyoli so sina kubeera nti ekyono kingenderako bwe nti ekyono kingenderako oba so yobagize kiteeza nti kitaabu ne sunna nzivuddeko kwanziveeko ati ono yafusti nabbi. N'olwensonga eyo ekyo kikolo kirimu ababuze bangi abamu bamanya amazima naye olwokuba ti sheekhe we ali ku qawulu ndala n'agiremerako naye nga al-Qur'an egamba bweti ne sunna zigamba bweti ne sheekhe wange agamba bwati nina okusigala ku kigambo kya sheekhe wange la olina okubeera nti otwala fatwa eva mu kitaabu wa as-sunna. Tayib inshallah katukomaawo ku musomo guno wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.